Muli mutya abali ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero njagadde nkulage ky'osobola okusumulula soda ng'okozesa ekisumuluzo. Ekisumuluzo kyennyini ekya bulijjo osobola okusumulula soda bulungi nnyo ng'okozesa ekisumuluzo. Ekisumuluzo ky'olina okukozesa ekyo kolaba kati ng'ako akatono okasumulula n'ekyo kisobola bulungi nnyo okusumulula. Ekiba kyakula bwe kityo kubera kyemmanyira bye bisinga obungi wano mu Uganda. Ekisumuluzo ekyo kiba kijja kuyamba bulungi nnyo okusumulula soda yenna. Kasaabako kaccokolo ke bayita kaccokolo okola bw'otyo olaba wetegereze. Kati otunnyo tw'ekisumuluzo otusimba ku kaccokolo kuli kwennyini n'obigula. Buli w'obigula ko kaccokolo kaba kata. Ekisumuluzo kimuggula bulungi awedde. Njagadde nkikulage nti ekisumuluzo kisobola bulungi nnyo okusumulula soda ne weenywera soda n'otadde awo kunoonya kigenda kusumulula nga tokiraba. Ggw'eggyayo ekisumuluzo kyo tukeberako ekisumuluzo kifaanana ng'ekyo kye nkulaze beera ng'osumulula soda obeere nga weenywera. Teeka mu kagiraasi onywe. Kye njagadde okulaga. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa LN256 mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.